obuzima bw'obwensi ndangirira emikisa n'emirembe nga mudde ewamu. Haleluya. I've been revelated. Revelated? Yes, to a beautiful girl, Sister Helen. Nga mukazi gwe nina okuwasa. Mutima muli obuliro mwagala. Mu mutima sinnakifuna. Naye nakifuna gye bujja mu maaso kasita mmala okwogera naye. Owo Luganda. Wanje. Nsaba omukyalo oyo ogenda omutuukirire. Yes. Omugambe byennyini by'obikkoleddwa. Mukama. Eza nange kali. Naye nange mbadde nsaba kwogera. I beg to say something. Nkimanyi oyagala kungamba nti Mukama akontemu. Wanje? Otegedde nti kyenjagala okwo. Amazima ga Katonda gali nti Mukama akuntumye. Mbadde nsaba wano. Wanje? Buli kaseera nkulaba. Nowezijidde wano okuleetera ebikopo ne flaska abasabe nga bamaze okunywa banywa caayi. Nkulabye. Wanje? Tunuulira. Mukazi wakuyita brother ni? Job. Your book. Job, yes. Sister Helen. Yes, Sister Helen. Amazima gali nti onyanguyiriza ekintu ekimbadde ku mutima. Mukama abadde akundaganga ne bwe nfukamizibwe nti okutandika okusaba gwe gwendaba. Omutima gwange gwakwagala nga tonnaba kuzaalibwa. Wanje. This is the day the Lord has made. This is my day. Totamugamba. Tumala okuwa. Let's get better acquainted. Omanyi bwe kiri ekizibu okugamba omuntu nti nkwagala. Mugugu. Sikulimba. Thank you. Brother yo. Wanje. Naye nonjagalanga mbutuufu bwenna. Nja kukwagala n'omutima gwange gwonna oba kukwetika oba kuteeka ku mutwe oba onoosulanga wano wonna. Nja kukwagala n'obulamu bwange bwonna. Ne bw'oŋŋamba nti kati linnya Gologoosa naye Yesu yamutulinnyira dda. Kati nze kankubuulireko. Saagala nnyo bintu bingi bino eby'oku nsi. Ngo ssente, mamotoka, nnyumba ez'ebbeeyi, ebyo eby'oku nsi si bye njagala. Njagala mutima gwo. Mutima gwo. I give you my whole heart. Ogumpadde. Wholeheartedly. Yesu weebale. Yesu weebale. Naye ninamu akazibu kati ninye bwega. Totofaayo kizibu kya ssente. Oyagala nkukuzimbira ekkanisa eyo sinaba gituuka gizimba naye ng'obusobozi bwange Mukama ng'atuli mu makati wano osobola kunnyonnyole kakkana. Obuzibu bwe nnina. Sisobola kuzaala. Abasajja 6 bandrepinga omulundi gumu. Batusako omulisa maanyi bwe natuuka mu ddwaliro. Dokita nangamba n'abaana yange baagikosa. Naye manga sikyasobola kuzaala n'abaana bamugyamu. Akono kale katono. Waliwo yiseewo ebbanga nenzirayo mu ddwaliro kubanga dokita yaŋŋamba nzireyo. Bagenda okunkebera nga nnina siriimu. Mweba abasajja omu yansiiga obulwadde era ne wendi ndi ku ddagala. Kisa kya Mukama nti nno siyiwa. Nze kale nyinamu kale embiro zokka naye bino ebyokuyiwa mbungi wesimanyi ekisipa ekyo sinnakifuna. Naye ekyomukisa omulungi gwe Mukama yakuleese. Engeri oyo ali waggulu gy'abadde akuntumye kimanyi ojja kuguma. Naye kana akasaba katini ddala. Nze buli musajja njagala ne tukkaanya ne tukkiriziganya njagala mwagala anjagala. Mbugenda okubeera ku makya nga CBS Super nga bamubika nti yafudde. Oba kiki? Oba mizimu? Oba misambwa? Sikitegeera. Simanyidde ddala kitta bantu abo naye nga nange embeera mbagadde n'omutima gwange. Wama brother Yobu gwewe. Brother Yobu. Mama naye agenze ng'abalala. Brother Yobu. Bannange mubalabye. Mulabye abantu abeefuula abalokole. Mwegendereze.